nebaza nyine buyinza eyatonda mukama waffe n'atwagala nnyo n'ayawukana ku bitonde bye ate nga ekyo kya mu mbeera ezaffe naffe tukimanyi nnyo era neewuunya nnyo omuntu agatta katonda ekintu ekirala ate nga ye ayagala okubeera nga mwawufu ku baana be teri kufa ayagala kubeera nga ye n'abaana be kyekimu wateeka okubeerawo enjawulo wakati wa taata neki n'abaana naye wabeera nga waliwo enjawulo wakati wa taata n'abaana ne wakati wa maama n'abaana butya bw'otasuubira nti wateeka okubeerawo enjawulo wakati wa katonda n'ebitonde ekyo common sense katonda gye yakuwa ekulaga nti wateeka okubeerawo ki enjawulo olaba gwobeera n'abantu nga bakusinga n'okusoma nga mukola mu kampuni yemu naye nga we kampuni yiyo oyagala toyagala wateeka okubeerawo enjawulo wakati waabwe naki naawe nga kampuni yiyo naye nga bakusinga n'okusoma nga be bangi n'okusinga gwe naye gwobeera omungi ne bwe batuula bonna mu lukiiko nga tonnaba kujja they must wait for you osigala nga gwe mungi okubasinga wadde nga mu nnamba bebakusinga obuki obungi ati ekyo kyokka kyalibadde kiraga omuntu yenna nti katonda alina kubeera mwawufu era tolina kumugattako kintu kirala oba naawe toyagala bagatteko ekintu ekirala ate naddala abantu abasinga okweyunira ennyo ebya shiriki bebanewunyisa bebakyala abakyala beeyunira nnyo shiriki okugatta katonda ekintu ekirala naye nga ye bwe bamugaa nti bakugasseeko omukazi la ilaha illallah muhammadu rasulullah tayagala kumugattako mukazi munne naye ayagala nnyo yo okugattako katonda ebitali na katonda gwe gwe bakugasseeko mukazi nga ggwe naye gwe oyagala okugatta sitaani kwani ku katonda obeera genuine musawo muli genuine oli genuine gwe okugatta katonda ebitali katonda nga gwe toyagala bagatteko omukazi nga ggwe nga mukazi nga ggwe kubanga n'agatta katonda ebintu ebirala akakasa nti byamugasseeko si katonda bintuntu era bitonde naye ye bwe bamugamba nti y'omukyala bamugasseeko omukyala omulala abuuka gamba naffe abasajja mukazi wo bwakugattako omusajja omulala n'abaagala babiri wallahi oli obuuka naye ate gwe n'oyagala katonda omugatteko oligo bagasseeko olusi na musajja akusinga esente akusinga okusoma akusinga naye gwe bwe bakugattako omusajja nga gwe kikunyiiza naye nga gwanyiiga olina neeyirizi gwe katonda omugasseeko ekitali ani kitali katonda. Are you genuine? Sekasani obeera genuine? Tetuli genuine mu kulamula kwaffe, tetuli genuine. Bapulezidenti tebayinza kubeera babiri n'abwagala pulezidenti abeerako current president noono abwagala obwagazi balwanagana nga bombi si bapulezidenti oba ntegerekese president. Kati let me give an example. Olwaleero singa baga tugenda kuba kalulu mu Uganda, President Museveni ye president atufuga, gwe weesimbeeyo ng'obwagala oleebwa n'akubonyaabonya nga tonnabeera naki wabula okulowooza nti entebe ogikola ki, naye gwe butya ate katonda bw'omugattako ekirala nga gwe ku ntebe toyagala zibeere ebbiri. Ntegerekese obwongo bwa bulijjo katonda bwe yatuwa butulaga okubeera genuine mu bintu bya katonda. Ebyaffe twagala tubeere genuine naye ku bya katonda tukyuka ne twagala tubeere genuine era ne tukola ebiraga nti tetwategeera walibadde tokikola kubanga gweoyagala opposite ate okola opposite. Therefore baganda bange twebaze nnyo katonda oyo yatutonda n'atwagala nnyo
n'atuwa buli kirungi naye ng'ekigenderwamu ekyo tukkirize nti ali omu, tukkirize nti yagaba buli kimu, tukkirize nti yatutonda. Naye ate okukkiriza kwaffe nti yatutonda n'okumanya nti yatugabirira ate ffe tuganyulwa so si ye. Era bwekyatumukkiririzaamu ye takulanga nti twamukkiririzaamu n'agejja, twamukkiririzaamu n'abeera bulungi. Naye gwe buli lw'omukkiririzaamu akuwa ebiwera. Bw'omusaba n'akuwa abaana, abadde n'abasatu n'ofuna abana, n'omusaba n'ofuna ensimbi, abakyala obadde n'omu n'ofuna ababiri, n'ogenda ku wookusatu, n'ogenda ku wookuna, ye nga talina. Tagejja, takogga. Kati okukkiriza kwaffe kugasa ffe, era byatugaana byonna tebibangako bibi. Temwettanga, tatugamba nko nti temujja kunzita, kubanga era ekyo takitugaana, kubanga tetukisobola. Katonda tagaana kintu kitasoboka kukolebwa. Fomula mugifune. Bw'olabanga ekintu obusiraamu bukifudde haramu ng'omanya nkisobola okukolebwa. Ntegerekese bulungi nnyo. Katonda ebitakolebwa tabitugaana, kubanga tebikolebwa. Tayinza kutugaana kumutta. Tunaamugjawo, tunaamutta tutya. Naye akugaana kutta gwe munno, kubanga era mwali mulabyeko akoze eki. Naye tatugaanangako nti ye temumutta. Atugaana kulimba bannaffe so si kulimba ye, kubanga ye ekituufu abeera akikola ki. Olaba gwe wennyini omutonde bw'oba oyogera omanya nti kati olimba oba oyogera mazima. What about eyakutonda? Ate ogenda okutunuuliranga byonna byakugamba ffe tubenefitinga ffe abantu banno, naawe gwe wennyini ne famire yo. Ate naye olw'okuba nti abantu tuli bazibu, wallahi tusinziira okwo ne tugaana. Yisa bulungi maama wo, yazaala Katonda. Bakugambye kuyisa bulungi nyoka yakuzaala, era n'ekyo n'ojeema ne bakussaako n'omusango nti kiki yagaanye okuyisa bulungi maama we. Mutuufu guba tegukusinze, ogusaliraani. Akugambye kuyisa bulungi kitaawe, akugambye kulabirira mukazi we oba mukazi wo. Gwe bwanyirira gwe anyiririraani, gwe oba Katonda? Gwe anagalabirira mukyalawo, era ekyo n'agaana n'ofuna omusango nti omusango gwakugaana kulabirira mwana we, omusango gwakugaana kulabirira mukyala we. Owe gwe Katonda si ye abenefitinga mu bintu byaffe. Ye kyayagalamu tumwe egoye, tumusinze yekka basi. Era bw'omusinza empeera zidda gy'oli. Ye nga ye talina kye yeeyongerako kisinga bw'ali. Kale tumwebaze okubanga yatwagala nnyo to that extent n'atuuka n'okutubonereza ku lwaffe, akubonereza gw'otereere, gwe otereere. Olaba mu mubeera basomesa n'onyiiga ng'omwana atolose ku ssomero. Nuga katono omwana gwe bamaze n'okusasulira fiizi, kiki ekimutolosa? Naawe omwana waakunyiiza n'osasulayo n'agaana okusoma, n'owulira ng'onyiize, n'ogenda okusoma n'olikuba emiggo, ne baliwa ne saspe. Ebyo byonna obikola omwana akole ki? Atereere asome. Naye nga billaahi ate gwe nno okusoma kuyinza okugasanga ggwe n'abaana bo, kubanga ye bw'abeera obulungi obeera buki? Bulungi. Era muje mukyegendereze. Tuweerera abaana, tulabirira abaana, si kuba nti batuyambe. Yes, waliwo abazadde abakirina, naye nze am opposing that. Era waliwo abazadde nga bwaweerera omwana n'amaliriza okusoma nga amuwa ne mutowe. Waliwo n'abakifuulanga kalica ya kabiraazo. Omwana bw'amaliriza okusoma nga bamusimbaani
muganda wo naawe kati genda olabirira oyo. Nyina mukwano gwange yafa, Katonda amusaasire. Ye bwe yatuusanga omwana ku senior 6 abantu balina policies zaabwe ya rabbano. From senior 6 akuwola buwozi. Iya ng'akyogera mu bantu. Nsobola n'okumwogera si kibi naye olw'okuba nti nze nkitwala nti si kirungi. Siyinza kumwogera linnya. Yafa Katonda amusaasire. Nga bw'otuuka ku senior 6 nga mukwata ekkalaamu akuwola buwozi. Buli zonna sente z'akuwa ng'aziwandiika. Kasita omaliriza okusoma bapanga akusimba muganda wo. Muganda wo ng'otandika okukozesa sente buli z'omuteekako eza fiizi ng'atoolako mpaka ziyakwera bwe zikola ki? Bwe ziggwayo. Ngagani nkutusiza ku ddala okubeera president. Utuse ku ddala okubeera president. Yali RDC waffe wano. Yafa Katonda amusaasire, musajja musiraamu. Yafa. Ninga ye polisi ye. Agati osobola okubeera anything mu ggwanga. Ku lwaki nkuwa kati? Kubanga ebbaluwa enkulu gye bakola ki? Gye baagala. Akati naye nze kyenjagala tutuukemu nti omwana yenna tumuyamba yeeyambe. Era buli mwana eyasoma yenna essente z'akola ziyamba ye n'abaana be. Nga nange ezange bwe ziyamba nze n'abaana bange tuziyamba ka taata wange nnyo. Kubanga ne bwe muyamba sigenda kumalayo bye yankolera. Ntegerekese baganda bange. Yes, sogenda kubimalayo. Ne bw'aba maama ne bw'onaakola kitogenda bimalayo. Kakati back to the point. Bw'obeera nga Katonda atwagadde nga okumusinza ate ffe tufunamu. Tufungize tumusinze. Tufungize tukole ki? Tumusinze. Kubanga ffe tufunamu. Si ye. Tolaba nti omuntu okuyingira jahannama ajja kuba eryazaamanyiza. Okuyingira jahannama ojja kuba weeryazaamanyiza. Tujja kuba tweryazaamanyiza ffeka na ffeka. Kubanga kye baatugaana okukola kigenda kukosa ffe bwe tuba tukikoze. Kye baatulagira okukola bwe tutakikole ffe tugenda okuganya okukosebwa. Olowooza nti Katonda okutegeka ejjana akosebwa nga gwe bw'otegeka omukolo abantu ne batajja nti ye bwe yategeka ejjanaaye kwegamba abantu bwe tutakola emirimu mirungi ajja kukosebwa nga tewali agiyingidde. Bamalayika gye bali waddembe n'okutonda ebitonde ebirala n'abiteeka mu ki? Mu jjana. Oba tegerekese saagala mupime tulowooze nti bw'okola omukolo abantu ne batajja ng'ofumbye emmere yo n'ogitegeka kiruma oba tikiruma. Tulowooza ni Katonda ali bw'atyo nti bw'ategeka ejjana tutakola mirimu mirungi nti agenda kusalwa. Talina kyasalwa Allah. Oba nti awulira bulungi nnyo ng'abonereza omuntu mu muliro nga gwe bw'owulira obulungi ng'omuntu akoze ekibi n'omutwala ne bamugana bamukoliga emyaka gy'owulira nga naawe oyagala nti bamusibye emyaka nti tunoonya bwenkanya. Omuntu bw'anoonya obwenkanya ne babumuwa awulira atya? Ate omuntu wakola ekibi n'ogenda ku polisi bagamba tumusibye emyaka 10 owulira ng'osanyuse bw'obanga kye wabadde okola ki? Oyagala. Naye Katonda si bw'atyo, tagenda kusanyuka nga tuyingidde muliro. Aye tagenda kusanyuka tufunye ebibonerezo. Oba ntegerekese byonna bye tukola byaffe si bibye ye teri kimusanyusa. Naye nga siga nti musanyufu agenda kubookya bagenda bo okufuuka ensonga ebookesa. Sekanurudin jangu wano mbulire gwe jangu nsomesa. Na njagala ekifaananyi ekyo nkikusemberezo. Sijja kubuuza abaana nti olina abaana bameka. Tebakibuuza musajja. Banange
muŋŋambye ekibaleesitedde obuzibu omusajja yena bamubuuza okay kati ndabye ensobi weeva nyanukulani kumu ababiri naye nyanukulani nyanukulani ye oba mmwe kati gwe mba nyanukula kandi baganda bange abasajja tebatubuuza baana sobola okubeerayo n'abaana bange aba halal inenga saagala abantu babamanyi why not baganda bange Ssekkadde jangu wano saagala oyogera emyaka gyo abaffe kirimu akabinza omusajja nga ni musajja mukulu okuwasa mukyala bwange nimuteeka gye mutadde nga abasigadde tebamanyi muwooye mu butuufu nimuteekawo mutadde ntuzaala abaana baffe ba halaali tolaba nti abaganda kyebava nabaga nti omusajja tebamubalira ki tebamubuuza baana bameka baalina tekyetaagisa kubanga ate n'abakyala temunyiiga nti waliyo abakyala betuyinza okuwasa ntulekayo ne mutamanya oyinza okubanga gwe ayagala okunyiiga gwe oli omukubo nga gwe nagwanyiize nti nakwesa omulala oli ate naye anyiize nakukwese ntegerekese kakati okitegedde seeka wange kyetuva tugamba seeka ndoozi oyinza okugenda maze otuddamu seeka Nuruddin saagala kubuuza olina abaana bameka naye ekibuuzo kiri nti wali okubyeko omwana wo wali omukubyeko bw'omukuba obeera happy nti nkukubye obeera omukuba osanyuka kulwaki ate tosanyuka ate ngaokuba naye anti muli otyo kati ne Allah okutubonereza ku kiyama si kyayagala era tatubonerezanga musanyufu ekifaananyi kize seekawa kyembadde njagala ontuze tetukuba baana nga twagala gamba abazadde abamu akukubanga nokukaaba ate akaaba ng'akuba omwana we ate ng'akaaba kitegere kiseeka wange ekifaananyi kize si buli tebakyagala nti bakivaako gwe wennyini watugamba okusoma okubala wali toyagala naye kati kuosomesa baakukuba si bwe watugamba kati wakuvaako era senga buli mwana atayagala kyayagala topikisi gyagala n'ogireka n'otagisomesa wali badde gudu tica ne katonda bwatyo bwali ntegerekese baganda bange tuli fenna tuzzeeko okusaalira n'okusaba emirembe ebire ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'abo abaamukulembera mu bannabbi n'okusaba n'emirembe gibeere ku ffe abo abakkiririzaamu kubanga naffe tweyagala nga tubakkiririzaamu nabo basanyufu nnyo nga tubakkiririzaamu era saagala osuubire nti essanyu ly'omubaka afunye abagoberezi lyenkana ly'omubaka atafunye bagoberezi naye ng'ate bonna baakola omulimu gwa ttendo era waliwo wannabbi abataafunayo bagoberezi wadde n'omu niwatabawo amukkiriza n'omu nga tiyafunayo amukkiriza niwabeera bannabbi abaafuna ababiri waliwo abaafuna abasatu ku mulembe mulamba kyekikuleeta wano ku lwokusande
kyekimuleeta byebyo okusoma byetamanyi nga gwe osiramudde abantu bangi gwe nga gwe Nuruddin ni nabbi mulamba n'abeera ku mulembe nigugwawo nga tafunye amukkiririza omu nga alina babiri omu naafuna abasatu bwebati oluusi abantu tuli bangu kankubuze tulaba nkomuzadde azadde abaana bonna n'atafuna namwala ategeera ng'ate si mmeesi ye okisise tosanga omusomesa asomeseza abaana bonna ne bagwa seeka tomulabangako oli essomero ddamba ne batafuna wadde first grade ne batafuna wadde n'ayita ne baserebulatinga nga eyasinze yafunye fourth grade gamba district enamba va ku ssomero district enamba waliyo essomero eriri mu ggwanga nga bukyaba libeerawo teriyingiza nkomwana mu campus wadde ku private tegaliyo mulowooza tegaliyo bye mutamanyi bingi nkyalina olutalo ekyo sikakasa nti waliwo akidinayinga waliyo amasomero aga primary ng'okakasa nti era ne bwe batuula nga basengeka abaana bagenda mu senior 1 abaabo tebasuubirayo na kufunayo na mwana era nga weeriri terifunangayo mwana afunye first grade mubadde mulowooza mubeerawa ekizibu kyammwe Uganda mugiramulira ku Kampala bwe buzibu bwonna Uganda tulowooza ye Kampala ate kye kituleetera etaabu okuviira ddala waggulu byonna Kampala nosanga state house zonna ziri mu Kampala ne MP kasita ayitamu ng'asenguka ewaabwe ng'ajja Kampala buli MP abeera Kampala buli kimu nikibeera mu Kampala nga tunaakulaakulana dde kati bagenda tukiikira okutegeera ebizibu byaffe nga tobeera Kampala nga fe tobeera Karamoja tukulabedde so kakati seeka wange gyebiri tusabe busabyani tusabe kusa Katonda ne bannabbi bwe batyo bange gutulanga omusajja nga alina abakazi bana talina mwana kati obwe yali badde nabbi yali badde n'omugoberezi ale nabbi avaako nabbi tebateekako muteege seeka wange gwe tolaba nti eva tubeera n'ebyennyume tolabangayo director alina obwana obubiri naye nga asibako director wa ssomero yalina obwana bumeka ate bukulu akamu kali London akamu kali Faransa asibako muleeta abaana ye talina tazaala director wa ssomero ano akuba ali campaign bamuleetera baki naye nga naye talina ki kino omuganda oyo ali kuki ye tazaala kati atugamba tumuwa baki abaana naffe bwe tutazaale abaana ye anaabajjawo so kati bingi byetukola nga tuli byennyuma byabyo batolaba bano abagamba ogatta abasajja n'abakazi nze buli lwentunulira abantu abo simanyi nti waliyo fala abasinga era wallahi nze nebaza nnyo banaddiini abaavuddeyo ate nno bensinga okwebaza ennyo
Can you imagine mugenda ku nchimanyi nze mumanyi nti ndi mulalu. Wallahi nebaza nnyo Dr. Kazimba Mugalu. Can you imagine? Wakensuso okusinga ke nebaza mufti waffe wa Uganda. Do you know why? Mufti yakoze kyateeka okukola ki? N'alagira abantu bakole ki? Yes. Mufti wanjawulo nnyo ku Kazimba Mugalu dokita oyo. Yoli abamutwala basazeewo nti neekutuleko. Kagamba laze amaanyi ga waggulu nnyo okwekutula ku ki? Kuba mutwala nti nze ekkanisa ngikoze ki? Njikutuseeko n'ayita n'amawulire tetugenda kugatta musajja na musajja. Olaba Mufti talina gwe yakutuseeko. Yali independent. Oba ntegerekese takutuse ku Makka. Oba ntegerekese bulungi nnyo. Kwegamba oli bakama ab'ekye bagamba tiga oyina kukola kino na kino yaga nti nedda n'okukirangira n'akirangirira. Olaba nti oyo atewa oba munfunye bulungi nnyo. Sagala muntwale nti obuvumu bwe yalaze wallahi si bwangu. Ng'ate tumanyi nti byasensera nnyo mu masinzizo ago. Naye gye bajja n'ensimbi nayaga nti no ekyo muvumu nnyo abaffe bavumu naye bo talina gwe yeekutuddeko ali independent. Oba ntegerekese bulungi nnyo. Eddiini ekigaana talinayo nti bakama abe kye balagira era kye bakola. Seeka mubajja akyawukaneko ye original obusiraamu bwonna from A up to Z bugamba no. Kati kye yakoze kirungi naye ate oli oga nti no nga yeekutula ku bakama abe. Exactly. Nga tatidde nti nsulako oba sisulako. Kati oyo yo muvumu. Bane bonna abava nze ate benneewuunya bennaalisubidde okuvaayo envaayo endala bannabyabufuzi bavaayo nti oluguudo lwabotose naye timufuddeeyo ng'abaana baffe embuto zibotoka. Can you imagine? Bavaayo nti ate essente za gundi tezakoze eki? Tezatuuse ez'emyoga. Ne bavaayo ne bakaana nti tezikoze eki? Naye tebavuddeeyo kuvunaana nti zino ez'ebisiyaga zituuse. Ne beekalakasa nti ku lwaki essente ez'ebisiyaga zikoze eki? Zituuse. Ate mwegendereze nnyo musabe nnyo naddala mmwe bonna abantu muveeyo musabe nnyo. Ebisiyaga bijja tusensera nnyo kubanga tuli baavu ate babireeteramu ensimbi. Omuntu alina ensimbi era ne tuteebuuza ku bwongo bwaffe ku lwaki bakitaddemu amaanyi nga tulina abavubuka abatannawasa be baba bawe ssente bawase. Ku lwaki omusajja n'omukazi bakitaddemu nnyo amaanyi ne batateeka ku mukazi atannafumbirwa tuwe omwami essente amuwase. Oba tegerekese abavubuka bonna abatannakufumbirwa rizoni yabwe eryeki abatannakuwasa tetulina ki? Ku lwaki tebaziwaabo ne bawasa? Ku lwaki bazikuwa weegatte na musajja munno? Kaka bakitwala nayo mu type ya family planning. Era olowooza ku lwaki byasensera mu masinzizo bano bagaana okuwasa bafune breathing space.
bonono lwaki tebaleeta sente nebazituwa abaana baffe nebawasa lwaki bazireeta basajja kwebagana baki bo baganya okuzaala tebalina baana kati bali kubaffe bakolaki kakati tebagala tuzaale ate banona baana bagende bakole ewaabwe enkyaba kyabanakola ewaabwe kati almania obutuuze kumpi ebusasulira okwagala okubeera omuki omutuuze okugenda okukola bagala kusaba they have no people akati ate tebagala neno tuzaale akati enkyaba baana banakolayo nolaba abantu abo ngaobwongo tebwesulise. Can you imagine? Banoonya abantu bagende bakole ewaabwe ate babaganya okuzaala musajja abeere ate ekiri fane n'obwongo bwaffe tebusika ku lwaki omu alina kwakitinganga musajja ne babeera bakazi babiri lwaki baddayo ku original nti bakazi babiri onaga nti ono mukyala wange omukazi agamba mukyala munne nti ono muki era ono yefuula musajja akola byakiki newe ekitegeeza original ku nsi musajja na mukazi but we don't understand ne wabeera abasajja ababiri omu bagenda mukozesa omu nga yakozesa era gwe bakozesa ono akozesa amuyita muki mukyala wange ku lwaki omuyita musajja mukyala nga waliwo oleda omukyala ashogeno wasiza ddala oli omukyala originale okusinga okufuula omusajja ki gwokuyita emmotoka akagaali kulwaki ogenda ogulya ddala eggaali ne badda abasiraamu babi siraamu tebategeera bakwata mu pupu nti batawaaza kati nabo wakwata ekiyunga ekisingayo ebbeeyi ekiyitamu n'omuntu ekizaala n'akiteeka mu pupu nti ate ffe tuli balungi gamba ekiri fane omusiraamu bagamba nti bwawasa omukyalo owokubiri aba akoze eki aba alaze obutabeera nampisa n'obutabeera faithful eri mukyalawo onoosoka naye ate bakkiriza omusajja omu abeera n'abasajja bayagala bonna bayita bakazi be poligame ye gwabeera bafuna nebwa babeera 10 si kibi si bwenzi naye gwe bwowasa omukazi n'osussa omu nti obwo buki ogaana okugatta omusajja ng'aleese omusajja ogatta omusajja ng'aleese musajja munne musajja aleese omukazi n'obuuliriza bingi tetujja kugatta wegattako dda olina omusajja omulala omukazi omulala naye wano ne bagatta omusajja alina abasajja abasatu abakazi abasatu nga basajja ate ekinnuma ne banoonya abaana be baadoptinga kati munaabajjawa ffenna bwe tunaagenda ku bisiyaga abe mwadoptinga munaabajjawa era endi abo baadoptinga abaki kituufu oba nedda akati bwe ffenna bwe tunaakola ebyo munaadoptinga mubajjawa nolabira ddala ng'abantu twesulise totale era ntukiraba nga kyekyangu era kati buuze kivuddeyo oluva n'okuwasa tekuvaayo bwe kuti okuli nnomu kati yemboozi ya buli omu ya buli kimu buli wamu right zammwe right ki ezo right ki ekiri fane goba okwata embuzi n'ogiwunzika bwoti mu rights z'ebisolo oba ojabyuzinze era basobola okukwata siba kiri niye okwata musajja muno ate n'omuwunzika gamba ensolo yennyini mu rights z'ensolo alina okwebakako omuntu oba mu rights z'omuntu alina okwebakako ensolo olaba baba jabyuzinze right yoba nedda naye nti ate n'omuntu bamugatte n'embwa omuntu bamugatte n'embuzi ye
ne marriage nebeeraawo nebamalawo ne marriage certificate between embuzi n'omuntu, between embuzi naki. Wallahi singa embuzi ezaali fathers nga zezigatta tezaaligatta embuzi nandiga. Singa embuzi ezaalina right ekolaki tezisobola kugatta mbuzi nandiga oba mbuzi nduusi n'embuzi enduusi. Naye laba omuntu ayeeyita ategeera ye bwagatta omuntu n'embwa. Era ntukiranga kiri nnomu. Gamba ekiri fani gwe genda mu kisibo ogyemu embuzi ogiyimirireko ogiseemu akasolo akako olabe embuzi oba zinaddawo nezikutunuulira. Naye ffe omusajja aleeta musajja munne ne bagenda mu kkanisa ne Bayibuli n'ebikkulwa n'abawuliriza ne babeerawo ne basembeza n'abagenyi baabwe bonna ne batuula ne banywa ne balya nga balaba musajja bamugatta na musajja nga tebeebuuza kiddako. Kwegamba ideology eyo tetegeerekeka n'abantu batuulawo mu kanisa nga bagatta musajja na muki n'asiibula mukazi tugenda ku mbaga gundi bagenda mugatta ne gundi era netuulawo neggwanga embaga ewedde ne marriage certificate nekola ki nekolebwa nga abantu bebatuddewo. Kati baganda bange obwongo tubukozese nomale kuba osanga omuntu akwata emmere ng'agiyisa mu kutu avuubikayo todduka mu ddiiro ng'ali ayisa mu kutu naye gwe n'olanga exit olimu ayagala okukola entry ate no yali badde nga exit ya bintu birala naye eya west nga musiiba mukuba kerere nti site kansa ezibe emyala gituunyirira. Emyala gikola ki nga mazzi era wano abebwayise webatta toilets ne kaleeru fenna tukuba enki naye olwo omuntu bwaga njagala gula tooyi yange mbeere nayo nga nze gyenkola ki. Kati can you imagine ne oral sex bagikola emabega sekakakeeto ojjukira twali ku musomo gwa oral sex nga mutya kwekwatayo kutawaaza muwoza abasiraamu bakwata mu pupu kati ate mwe muyingirirayo ddala gye musana abaana. So kati baganda bange obwongo tubukozese kubanga nze ekinnuma naddala mu abavubuka abato mmwe mwalisaanye okukola okwekalakaso kwa buli kikamu abavubuka ffe tukaddiye mmwe kubanga waliwo ebijja bye mutagenda kusobola kitegeeza mugenda kukuuma abaana bammwe abalenzi okusinga abawala kubanga omuwala ye balina gye balaga. There is a way tebagenda mwe bakako mu kifo ekituufu naye omulenzi bamusse kati mugenda kukisobola ekyo mulina amanya gakuuma abaana bonna abalenzi mulina amanya gakuuma abalenzi ate buli munnabyabufuzi yalivuddeyo temugenda kubeera abafuzi ng'ebyo weebiri n'aba bakuuma tebaliiwo. Mujasi anayimirira ekkololo nga pupu amuyitamu ayimirira essaawa 3 anaakumba olaba ffe abasiraamu gwe bakola ebyo tasobola kusaala tagenda ku maviivi pupu amuyitamu nappiba n'azijjawa n'abasirikale bayimirire ekkololo nga obakumba bakuba mugu bakuba saluti nga pupu abayitamu banakisobola.
mubirwaneko nnyo bonna ab'ebifuzi bannaye. So we are dying. Ntunulira abaana abato betuzaala abali mu P1 P2 ng'olabira ddala kagamba embeera abaana bano bagenda kulaga wange ensi etabuse bwetyo. Abantu gye baali badde bagobera abaana mu masinzizo ate bagamba mu masinzizo gye bikola ki? Kakati abaana tubatwalewa. So twebaze Katonda okubanga ffe abakulu tumaze netunulira abaana baffe. Kulu tumaze okusumukamu netunulira abaki. Ate mwe abakazi mubirwaneko nnyo mwe mugjeyo buli kisi. Olaba mubadde tebiriiwo nga mukaaba teri abawasa muli bangi. Abakazi banoonya baki? Tunoonya abantu banawasa bawala baffe. Abalenzi tebalabika. Kuba n'abalenzi abaakati abatya obuvunaanyizibwa ngaki bwe bamugandi waliyo ekkuba eritaliimu kuzaala. Wallahi temugenda kulaba muntu abawasa mmwe. Kwanga batya kuzaala eri babagenda teri kuzaala. So kakati tubeere soba tutunuulire riyale wagitulaga okuzaala kuveewo tufe tugwewo. Olaba wano siriimu yatuta onosanga ebyalo biramba nga tiriki ng'abantu tebaliimu ne Masaka ng'abantu bonna bafudde. Genuine kati ogenda mu byalo eyo nosanga tekyali bantu. Gende Bukoma Nsimbi onoonya omuwala w'emyaka 25 tebaliiyo, bonna bagenda ku byeyo naye balamu. Naye kakati obataazaale mulowooza anaagenda okukola naye ebweru anaagenda okukolayo anaabawo obululu ng'abantu tebazadde. Investment zonna zigenda kufa, amasomero gagenda kuggwawo, buli alina factory egenda kuggwawo kubanga nga teri bagula biki bintu. Waliwo endinda esobola kugulaze ku myaka gyange nga bato babigula kati teri kuzaala. Teri kuzaala era ntukyeyibaaliramu ekyo buli kyonna twakikkiriza naye waliwo bye tutajja kukkiriza nga tebiriiko ddiini wabula buntu omuntu ye si muntu. Buli kintu kyonna n'ensolo tekikkiriza. Embuzi ennume, ente ennume, endiga ennume ebeera weebadde neekula neefa nga terabye nti waliwo nnume egyebakako. Naye omuntu ng'ate omulaalo yeebaka ku mulaalo munne ng'embuzi zibatuna ziganye ekitegeeza senga wali benkanya ffe twali badde tulunda. Ffe bantu boza embuzi. Singa abantu tubeera genuine ffe twali badde mu mafaamu ensolo zitulunde. Kubeera n'ensolo zo nga teri nsajja yeebaka naki? Ninga wallahi ate abantu abasajja bagenda kukola ki? Ate endi bwadoptinga abaana. Nuruddin obeewuunyiza anti basaasaanya kalica yaabwe. Ate mbeegayiridde ffe tuli baavu, ate tulina omululu, ate tuli babbi. Kati ebintu ebyo bitwagaza nnyo ssente z'abasiyazi kubanga teziriiko accountability. Mukitegedde ekyo? Teziriiko ki? Eza COVID ziriko accountability. Ez'ebisiyaga tikubeera accountability. Bwetuwanga tuli eza accountability. What about ezitaliiko accountability? Izo bazaagala nnyo. Kati ate omwavu waliwo omusawo omu yatugaa nti ekizibu ky'omwavu ne bw'atanakaawa n'omugamba birye abirya. Wallahi kyekibi ekiri mu bwavu. Teri kyatayinza kukola. Mungu atusaasire, Mungu atuluŋŋamiza abaana, Mungu atuluŋŋamiza abantu baffe. Ate nze musaba atuyambe nnyo ebintu ebyo abantu abalage. Aleetewo embeera yonna eraga abantu abasigadde nti ekyo tekiteekwa kukolebwa.
aleetewo embeera eraga abantu nti ekyo tekikolebwa. Abaluŋŋamye ababikola n'abaana baffe abalage nti liyale biki bibi. Naye ffe nga ffe tuli banafu, naye tuwanjagire nanyini maanyi. Tuwanjagire nanyini ki maanyi. Ajja kutuyamba, talemererwa. Takola ki? Talemererwa. Tukole nnyo, tumusabe nnyo. Baganda bange, obudde butulira mpinganga, twagamba nti tugenda kutandika ku kibayita enki ensigo. Nga kyetunoonyaamu Seeka Mukiibi kati yeebuuza nti ensigo zijjirawa mu kusiiba. Tuli ku kintu ekigamba nti senga omuntu bamunaaza ensigo, ku types ebbiri ez'okunaaza ensigo ze bakozesa, asigala asiibye oba nedda. Asigala asiibye oba nedda. Ensigo organs emu tugitwala nga ziri bbiri, naye tugitwala nti organ ku organs Katonda ze yatonda mu muntu 78. Nomala omuntu alina organs 78. Asobola okukendeerako ezimu oba eziri ebbiri ne zikendeera, nga bw'olaba nti omuntu asobola okubeera n'ensigo emu. Kitegerekese. Naye n'asigala nga organi ng'ensigo agikola ki? Agirina. Kati organ ey'ensigo ku organs 78 human being zalina, eryemu ku ezo ze twalize nga survival organs. Organs za mirundi ebiri. Waliwo organs ze tuyita survival organs, ng'ezo oyagala toyagala olina okubeera nazo, bw'otabeera nazo ofa. Eva zitera kubeera meka? 5. Esooka brain, ey'okubiri mutima, ey'okusatu mawuggwe, ey'okuna kibumba, ey'okutaano z'ensigo. Ezo 5 organs biologically tuziyita survival organs, era tozizanyirako. Ezo kasita zifuna obuzibu bwonna, kitegeeza muntu kubeera affected nnyo oba kuviira ddala kuki? Ku nsi. Brain, omutima, ekibumba, ensigo, amawuggwe. Ntegerekese. Ensigo ze tuliko zibeera myufu, zitera kubeera bbiri normally, ku luuyi olwa kkono ne ku luuyi olwa ddyo, naye nga ziri wansi ate kumpi eno mu mugongo, si ku mugongo kwennyini ate si mu maaso eno, okubeera nga kiri very difficult okubanga zituukibwako. Eno wazikuuma n'eno wazikuuma, kubanga kasaziranyibwako omuntu bye London. Era si kyangu okutuuka ku nsigo y'omuntu ng'oyise ne watali magumba. Ekwekebwa eno si nnyangu yakutuukako ensigo. Saagala mwawule ensigo zentegeeza n'ensigo ez'owansi ez'omusajja. Ntegeeza kidini. Oba ntegerekese, mujja kuŋŋamba nti Ssekkadde leka kutulimba. Ensigo tuziraba, ziri Katonda yazikuuma ne sokorotomu. Waliwo akantu ke bayita alsokorotomu. Mujje mulabe nti skini ebikka ku nsigo ezo. Ezo erina amavuunya mangi agakola nga kispongi, ng'omugaso gwago kubikka nsigo ezo okubeera ne certain temperature, spam tafa. Point taken. Na? Ntegeeza kidini.
kakati kidini ezo emweri ku ddyo emweri ku kkono zinaazibwa gye tugenda kusiiba eyo senga babeera bazinaaza. Types z'okunaaza za mirundi ebiri, either bazinaaze nga bazinaaliza munda oba bazinaaze nga bazinaaliza bweru. Kasita zifuna obuzibu bwonna. Naye kati tusooke tuzitegeerezo nti emweri ku ddyo emweri ku ki. Normally ensigo ezebbiri tezitera kwenkana. Ey'oku kkono ebeera waggulu, eya ddyo ebeera wansiko olwa position ya liver. Kubanga liver y'oku kkono neneko edda waggulu, eno waliyo kataago, waliyo biki. Ati sayi ewano ensigo eno ey'oku kkono Katonda yagisitulako okwo. Ate mind you biologically nti y'amaanyi nnyo okusinga eya right. Biologically ensigo ey'oku kkono ebeera y'amaanyi okusinga eyaki ey'oku ddyo. Ensonga enkulu, ensigo eno eri kumpi n'omutima, transmission yaayo kumpi. Ekintu kyonna bwe kibeera ne bweguba mukono gwa kkono gulina amaanyi okusinga ogwaki. Era kyolwa ogwa kkono gwe tukwasa n'okubya. Bw'okwata bw'oti okubya ekkono tosobola. Kono yakwata kubanga yalina amaki amaanyi. Why? Kubanga ali kumpi n'omutima. Naawe gy'okyegendereze. Okay, nze saasoma engineering naye mutuyamba aba engineering. Yikulwaki tutawaana Haji Isimono y'ow'amasannyalaze. Gwe tokimanyi nti amasannyalaze bwe gabeera wala ne transformer gabeera manafu, gatuuka gakendedde. Kati ekitegeeza agali okumpi ne transformer gaba gaki, gabeera g'amaanyi. Si bwe kiri? Nkateebye. Kakati n'ensigo eno olw'okuba nti eri kumpi n'omutima, ate ultras ezigenda ogisaavinga, ekitegeeza ebeera yaki. Ate mind you nti nnene kooko, yes, kubanga abantu kiringa boolaba nti alina olugalo lunene okusinga luno, naye yo normally ebeera nnene okusinga eya sayidi eyaki eya ddyo. Reason why? Kubanga yeetera okulwala. Kati Katonda yagiwa amaanyi n'omubiri omunene kubanga esuubirwa okulwala ennyo, efunctioninga nnyo okusinga eyaki, kubanga ye eri kumpi. Kati esengejja nnyo n'okusinga eyaki. Ati esengejja nnyo era yeetera nnyo okubeera affected biologically ey'oku kkono, kubanga yeri okumpi n'omutima. Normally zibeera mpanvu naye zibeerako centimeters 12 ensigo. Wabula eya kkono bw'ebeera nga mpanvu okusinga era ejja kusinzaako 1.5 kuyaki kuya ddyo. Kati bw'egisingako era egisingako 1.5 centimeters. Normally obuwanvu zibeera mu 12 centimeters. Ate wano mu bugazi zitera kubeera mu 6 centimeters. How together? Thickness y'ensigo tesukka 3 centimeters ebiseera ebisinga normally. Yonna ensigo bw'ogenda ogigatta tesukka giraamu 150 normally. Zanyiraawo 149 tesukka 150 normally. Ensigo kakati ekibaita ensigo. Kati problems tojja kutegeera problems zikwata nsigo okujjako ng'omaze okutegeera omugaso gwazo. Normally ensigo erina emigaso mingi. One, ensigo mujjukire twayogera ku red cells. Si bwe kiri? Twaga nti omusaayi gulina components albalablate, red cell, white cell ne alblasma. Si bwe twagamba? Red cells ezo zaali badde zifuluma. Ensigo yeetaasa ne zitafuluma, yekwatirira omusaayi.
kubanga njagala tukkiriziganye glucose nze naawe bwe tulya era buli lwogenda okulya ne bakupima sukaali atera okubeera waggulu ng'omaze okulya. Tolaba abasawo bwakupima ng'omaze okulya ajja kugamba omaze okulya nti that why sukaali ali waggulu. Era bwe baba bawandiika nti levo ya sukaali kwoli asaawo ng'olidde. Ekiri fane bw'olya sukaali yalinnya njala bweba okuluma pressure yakola ki? Yalinnya. Sibo kiri biology. Simanyi nange ndi wa P5 second term. So babali batudde eri babivuddeko kantomeze mmwe. Era ekifaananyi kyammwe nange kibeeranga abantu bamanyi mmotoka kutuula ne baleka kondakita n'avuga. Bw'abatomeza munenyani mwenenya mweka musawo bwensobya itiziwa tabu musawo layira ne Katonda ajja kuvunaana gwe yawo malkiyamu nti seka naawe kuba makafaani singa nkulaba ng'osaala otunudde eno ne sikukyusa onsanyukira n'omala essalaayo n'osaala bw'otyo nga golaba oli ku ddiini n'okaabira na munno naye ng'otunula sayidi nfu nga wendi ndaba imaani nekwatira kutunula ng'otunula mu kibula ekikyamu nemala ninkusekerera nti musawo weepankiraawo tomanyi na kampasi ya wano mutuufu. How do you feel? Seeka wange wamawulire oti kati nange nze bwe mpulira ate na bano bonna bajja kukolumira mmwe ne bamalayika abali wano bajja kukolumira mmwe singa nsobya ne mutakola ki kubanga nze ayitoliri nze ndi wa P5 second term okusobya mmwe bwe ntuuka mu ebyo lwe mba nkoze ekikyamu mba nkoze kyesisuubirwamu ntegerekese. Naam, ogamba ki musomesa? Awandiika buwandiisi ojja kugabira abaana obutwa. Allah akusaasire. Abaana gwe bajja kukola strike bakookere mu ssomero ng'ebibuuzo bikomyewo ng'obawadde obufu. Ng'obaganye omuntu talina nsigo. Ndi Seeka yabyogera. Tutoga nti gwe omusajja omuyivu wenna n'otuwoleza Seeka ki? Baali kulabya ennyo ng'otugolola. Owapiva nga yakubuulira okusomesa. Naye nga bw'omanyi nti enjala bw'egenda okutta abantu embizi evaayo. Akati nange ndi mbizi muyirimu. Ati ndabye mwabamanyi okusoma abasoma bamuganye. Akati ndeka abantu babeerawo ne ku Sunday tebalina kye bakola. Nga tebalina kye bakola. Darasa eri watugamba nti mukyala wo yakuloga naye tukiikiriza. Mukikiriza? Nze sikyogera nko ne mukyala wange yandoga. Naga abakyala bange. Mulaba wankootinga mu bukyamu. I have no mukyala. I have bakyala. Some of us you have not even mukyala. Nako kawandiise. Sikawulidde. Tokawulidde. Agambye ki? Nange ekyo sikiwulidde kufaananyi. Seeka. Oyagala kwonoona Darasa yaffe. Mbutu wagegwe nkuveeko kubanga agambe nti abaavu basomesa lidwa agisani kyekiki kyekiseeka mukibi seeka dharura kitegeeza ki wanaakola ntya naye naakola ntya yenyini formula egyo eriko obufomulazi buli 14 obugifuga
era akamu kubuga adharura tuqaddaru biqadariha bwannakola ntya bugererwa olw'obuzibu bw'oba olidde embizi olwannakola ntya ate teweebajagala tolya nnyingi ekwebajagaza olya etakukkiriza kufa awutugeza alya embizi anywa omwenge takkirizibwa kunywa mwenge atuuka okwegoga anti kati mmwe muleese obuzibu bw'obeera n'omwana ewaka nga nnyina ena gye yalaga n'olimbalimba akaana kano nti ono gw'oleese yakazaala olina kasigaza mu jjiya nti yakazaala mpaka oli lwalijja togani myaka 25 omwana nkyamugamba nti ono yamuzaala omwana omu nyina yafa ng'akaana kakulukulu myaka 7-8 kitaawaako n'awasa omukyalo omulala wayita ebbanga n'akabuuza akagezese nti maama woono n'oli olabawo enjawulo nga batudde ne mukazi we bali waliwo enjawulo oy'amaanyi maama oli yali alimba nnyo yafa maama ono gwe waleeta wallahi talimba kaza ayogera mazima omusajja n'asanyuka nti akaana kaboninze nnyo nani kaga nti okumanya omukazi oli yali alimba eyafa bw'omugatta n'ono olabira ddala ng'enjawulo y'amaanyi maama oli yaŋŋamba nga bw'onaazanya n'otakola emirimu sijja kuwa mmere nenzanya nesigikola emmere n'agimpa kati n'alimba nga jjananga maama mwana gwe nja kukuba ontawanya nemutawanya n'atankuba naye maama ono gwe waleeta maama ayogera amazima bwanga sigenda kuwa mmere wallahi tagimpa bwangamba nti kaana gwe nja kukuba ankuba maama oli ayogera amaki maama oli ali mulimba ono ayogera amaki ingine walusibi kakati na tata akuba akafaananyi kakube biba byakyusa edda n'omukazi yasooka okusanyuka nti yayogera amazima okusinga original mother kakati nammwe bwe mbabuulira amazima temukkiriza nkyali ku dharura mpaka wajje anzijawo sijja genda anavaako dda hadi nabagamba dda munoonye era we mufuna nemufuna ku sande essaawa 12:30 omuŋŋaye nti tojja twafunye se nkuze emyaka mingi nkuze noonya jjana nginoonya naye tuyinza okusanga mu kuwaata abalala omwaganya basomese nfunamu jjana ndi mmowa mba ntraininze nebaza katono kubanga nyina ekikyamu kimu abantu balina bikyamu myaka 2 You are right. Olowooza mmwe si mmwe bakyamu okubanga omwaka osomamu ennaku 2 olowooza si mmwe abakyamu nti mubulawo nnyo silibasi ntagimalaako nga ŋŋe nti leeta notice walusimbi kubuuza tekye twasomye eggulo tolaba nti kaakati ekitegeeza weekubye engalike mwatuuka dde okusomesa
awo kakeeta aba yakusibye dda awo oba ofuuse ng'oli omwana eyagamba nyina nti mulimba Allahu akbar. Mungu olaba ono asomesa obwavu ng'ate nze simusomesanga mukiibi oyo yasoma kutuba y'obwavu semu kati sebeera si olaba musomesa topics ze sinaba kusomesa mukiibi yali ku bigere nadda ku piki kati ali ku motoka ate myufu kola nti ali kungule so kati ebintu bikyuka baganda bange nze ne bwe nditayiringira wano I'm happy mumpe sanyu wallahi I'm happy I'm happy please sijja kubabuuliriwe I'm happy era Ssekkadde Kaitono yaleese obuzibu twali tugambye nti bulo tubeera happy tuliyeyo ente kati ekizibu ekyaliwo kiri kimu nti no si covid tampitanga musitugu ono yamanyira amasanyalaze nti sebo nabagamba nti kituufu covid yatwafectinga naye embogo ne bwekogeeta tiyenkana mbuzi nnene yes naye wajjawo obuzibu twagamba nti lwetunaddayo kulya ente tugirirewa waka kakati problemu eriwo nti tulina tusoma n'olweggulo waliwo abasoma olweggulo kakati bwe tuva wano nitugenda eka tuyinza obutasobola kudda kujjako nga mukkiriziganyiza nti tufune olunaku ate olutali lwa Sande tugende eka tulye ente yaffe obanga lwa mukaaga ng'olwo yes ku Sande ne tusoma kubanga waliwo bensomesa olweggulo kakati nga ate mwe mwanga nkola eddalasa ennyingi simwe nti zenkola zikyali ntono naye abaŋŋamba ng'okola eddalasa ennyingi bo neemu baagivaako va kujja n'okugisomesa baakamiisinga kusulayo seeka wange abantu balina abakyala baabo bagenda kuddayo kusula waabwe gogabwabuzi no kakati ekyo mweteese bwe muba musalawo nti lwa mukaaga we go home tulye ente yaffe I have no problem twagamba that is December December kati you can yatusooke tulye ente eswala bwetuuka ne okulya ne kutuuka tusooka mmere si bwe imaamu alinda nga bwalinda omugagga kakati twarenyinge mu December oba tufuna Saturday ate yali nnume senga yali nkazi twalige nti kati yazaala sinze nabuleeta mwe ffe tetukulaakulana seeka wange bw'obanga omukazi asooka wamuwasiza mu muzigo n'owokubiri n'omuwasiza mu muzigo owokusatu bw'omuwasiza muzigo oberako ekiki adi ngirina adi mwe mugambe nti tugiriire wano ate gw'olagira weka mukuba akalulu nze mumbuulire I have no problem muteese sebo ffe abalunzi tetulya nnyana omuyima talya nnyana
era omuyima bw'atuukawo nga musaze ennyana talya. Ani yaliwo ebiseera biri? Sooka olinde. Ani yalingawo? Jangu otuyambe. Ate nkakasa gwoteeka okwogera amazima. Oli wa science ogera fact. Bwe nagendanga okubawa entero sabagamba nti arrange and tell me. Kuka tobulira abantu. Tugambanga mutegeke bawe ente yabo. Kakati nabagamba mutegeke tugende eka. Anti twekole mutukanye kintegeeza. Naye ente eyo seeka singa ofa olwaleero mu maali yo tuba tubanjamu ente. Akati twalikanyiza nga tetunava wano kijja tukalubiriza okubanja ng'ofudde. Ekyo kyennyini kyembaga bannange ekyewuunyisa weekend ejja ekyewuunyisa muli ku kiri kyembagamba nti mukkaanye. Anti ekizibu kyewakola luli wakozesanga isima akutula mangu naye wabiteekamu bano ab'oluzungu balooya kakeeta ajja twetolooza tutuke ne mu 225 mujje mu bintu byaffe obizeeyo wa isima ente eyo tujja giryanga ne wiiki tennaggwako naye biteekewo akakeeto bw'abakulaba ku kamera balowooza buli lwe tusoma eddala sootuwa ente baluli watuwa n'otwongera. Nze sinze nabiteekamu kakeeto yasanga badriva nga mutudde ye naavuga enki kati bw'abatomeza musiime ntegeregeze mwakkiriza okutuula ng'obulawo tojja kakati kakeeto ye nga tabulawo bonna ni babulawo. La mukibi takolaba kubyante. Mukibi ava mulungi nnyo mu kujjukiza ate ye sheekhe waffe sayidi eri tubula bwe yayina amasaala gaffe kati nze ishu nyangu nnyo ate bannange mwali agadde nnyo kubanga nteekawo kakeeto ye munnamateeka amanyine bwayinza okuwandiika endagaano eyebanja nfudde ntegerekese waliwo munnamateeka witness tuzeeyo ensonga zaffe waisima tulye ente zaffe. Linda katono alayika alina wayagala okube ayagala kukubawo endobo ayina ensonga 2 ayagala otuwa ente n'okutukyazaako ewaka eziwa saddaaka zaffe meka kati obuzibu bwe kwagala zigatta ente agituwe neeka tujja kujja tujja 2 salama nadda ekintu ekyo kyangu nnyo omanye ekibatawaanya kiri kimu kulema kukkaanya agadi mukkaanya gwe ssebo nze sinnatuuka ku ddaala liryo ery'okugaggawala nga mukiibi senga nze mu kugaggawala nziruka mangu nga mukiibi senga nvuga nnyonyi ye ebbanga lye yakava ku bigere tono nnyo ali ku mmotoka ku bigere ku mmotoka nze ntambula mpola akyusiza entambula nnya kati alowooza nti nze mu by'obugagga nyina sipiidi ng'eyani ani kyekyo kyennyina yalowooza nti nze kinnyangwira ente muteese ate olwo gwosazeewo bagambye kukkaanya yakola ki asalawo oli kampeyini baganda bange ebiseera ebisinga back at the point omugaso gw'ensigo ogusinga tujja kulaba emigaso gyagyo mingi nnyo albutosium sodium alcolorane byonna byejjamu naye waliwo omugaso ogukolebwa buli ddakiika nga gwerindiridde gwokka
nti omuntu bw'alya emmere ekibumba ne kiremererwa okustabilizingisa glucose, kubanga ekibumba kimuzanyira between 80 okuva eno wansi mpaka ku 150. Ntegerekese kasita omusaayi glucose ayitiriramu n'agenda n'atuuka ku 160 mg, ekibumba kiba kiremereddwa totale. Awo tuba tulina kujjayo mundu mmenye. Yes, glucose n'ayitirira mu mmere, awo ekibumba kisobola okulemera, awo ne kijjayo emmundu emmenye yaani z'ensigo. Weziviirayo okustabilizingisa glucose mu musaayi kasita agenda mu 160, ensigo nga zivaayo nga zimusa kati ate nazo bwe zituuka ku 150 nga zimulekera ekibumba. Kati ekibumba kikola ki? Kubanga ate bwe zissa ennyo bwe kasita agenda ku 40, awo omuntu ng'agenda kukoma. Yes, omuntu kasita ava eri nakkirira mu 40 agenda mukoma, bikusaba amuweddemu. Ntegerekese baganda bange. Kakati omugaso nti kyo buli lwolya, ensigo buli lwolya ziba zirindiridde ekibumba kiremererwa ddi. Ekibumba kiremererwa oba nedda, zo ne zibeera alert. Kati egenda okukola ennyo yeena eri kukona, kubanga neeno gye yeesiga yeeri okumpi n'omutima. Era ne sayizi y'ekibumba eno gyeri ey'amaanyi, kyobola nti yeeriwa waggulu, kubanga sayizi y'ekibumba yawa, ekibumba kidda waggulu kineneko okusinga ekya sayidi eno. Kati bweremererwa ensigo, sukaali glucose n'agiyitako, yo tebanga kibumba, teyina gwekasukira, yonga eyabika. Era bweyabika olonga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Era ebiseera ebisinga abasabawo bategeera ddala nti kati esukaali ajabizza kasita balaba nga muntu atandise okufuluma omusaayi, naddala ng'abadde mulwadde wa sukaali n'alinnya, ne bamusaako amazzi n'akasawo ka yurini, bagenda okulaba ng'ate kasita olaba nga yurini takyayingira mu kaki. Awo nga otandika okugamba abasima mwetegeke muwange enkumbi. Kasita olaba nga bamusaamu amazzi ate mu kasawo tegakola ki, yurini tejja, ng'ogamba nti muwange enkumbi. Kati stage ebeddako there and then, kubanga ekyalifuluminga yurini musaayi gwe gukola ki, gwe gufuluma. Kasita omusaayi gufuluma nga tumanya nti ensigo ekoze eki, eyabise. Awo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bateekamu ng'erwadde nga tenakwabika, kasita eyabika naddala ya sayidi eyo asobola okubeera n'ebbiri. Omuntu alina bbiri, emu bweyabika, endala okutaasa kwayo kubeera kuzibu, etaasa nga wakyaliwo. Naye n'okwabika kiringa bw'olaba nti ebiseera ebisinga waliwo dentist wano oba waliwo omusawo w'amaaso, kasita eriiso erimu lino libeera affected, lino lisobola okubeera affected mu bwangu kasita batalijjanjaba, kubanga amaanyi gali gonna agabadde ageeno lino ligenda kola si. Era kyola omuntu abulwa kye tuyita tawazun, abulwa balance ng'atandika okukola bwaki. Kakati n'ensigo eno kasita ebeera affected, esobola omuntu emwe emuwanirira, kasita ebeera affected ng'akyali ku ddaala nti azimbye maaso, azimbye ebigere, naye ekigambo kwabika kiba kitegeeza tekyayina n'ekimu kyekola ki, kyekola. Kati ebiri sayidi eno kiba kitegeeza ebikyafu byonna bigenda kuyingira mu musaayi direct. Bwe bigenda mu musaayi direct bigenda kugenda mpaka ku mutima.
akatimba kakole ki kazibikire naddala omunyo albutosom sodium ne chlorine bya bigenda direct gamba nenankani okuyitamu red cells zigenda kuyitamu nazo zikole ki zifulume kati ogenda okwe ingini yangu nsekere why laughing nkunonyamu bibyo atobe nti yawedde dda kati nkunonyamu ki gwe nkunonyamu mbogo atozeeyo tuli ku nsigo kakati baganda bange ogwo gwe mugaso gw'ensigo ogusookera ddala ekirala ensigo zikuŋŋaanya ebikyafu byonna ensigo zezikenenulwa omusaayi wadde gugenda gukenenulwa naye njagala nkubuulire nti naawe bw'okwata amazzi amayonjo n'ogassa mu cupa ate era ogenda okulaba nga wansi wazeeyo obuki kakati obwo n'omusaayi bwe gubeera julukosona ennyini atambuliramu obuba busigadde kakati ensigo yegenda okukenenula obwo bwonna okubujjamu muki musaayi n'emirambo gya red cells zetwagamba egifa gyonna agenda gikenenula giddewa era ekenenula mpaka ku kisembe ekyo tuyita aliyuriyo omusulo gulina okufuluma nga guli yuria mugitani urea nga temukyali kintu kyonna ekiriisa gukijjeemu omusulo nakyola nti kasita osanga nga omusulo guli mukwafu ng'omanya nti omusaayi guliko obuzibu tegukenenuddwa bulungi waliwo ebikoze eki ebiyitidde nga boolaba nti gwe bw'oba ogenda okunywa obutunda n'olabamu ekiringa ekitole ng'omanya nti akakuŋŋuuta kabaddemu ekiki ekituli kakati omusaayi omusulo bwe gwekwata ng'omanya nti omusaayi guliko obuki obuzibu waliwo ebyayitidde ensigo neetabike omusulo gulina okubeera nga gw'amazzi nnyo nga gukenendwa gusigadde yuriyo fe tugiyita yuriyo mugitani urea gulina okufuluma nga urea awedde emirimu kati bw'olaba nga mulimu obujjiddemu ng'omanya nti kidini tiyakoze gwaki gwayo kati awo kitegeeza nti kidini eriko obuzibu awo ogenda okulaba ng'omuntu atandika okuzimba amaaso mu maaso wano sitegeeza amaaso gano agalaba ntegeeza face ng'omuntu atandika okuzimba ebigere nga kitegeeza nti kati kidini tekyakola gwayo ekiba kitegeeza nti n'amazzi gagitudde agaali badde gayitamu kubanga era ku endi bane munsonyiwe ebiseera ebisinga guno omunnyo bwe gutafuluma tutera okufuna ebintu bibiri one omunnyo guno gujja ne gutuuka muli ne gwekwata sodium albutas ne alchlorine bijja ne byekwata ne bifuuka ng'omusenyu era kyobulaba kiri required ku muntu okunywa amazzi afuuyise frequently obutono obwo abufuuyise nga bukyali buki butono kati bwolwawo okufuuyisa oba ensigo bwebeerako obuzibu nga tesobola kenenula buli nga akabadde nga akotwale ng'akasenyu for example ng'akasenyu nikagwa ku kannaako abubadde akasenyu nibukola ng'akayinja akati akyasobola kufulumira mu urethra bw'owulira nti yalwadde obuyinja bwaki obw'ensigo nti ensigo yazzeemu obuyinja kitegeeza kubanga bugenda bwekwata ekintu kyonna ne bwe kibeera nga kiri wotale bwe kirwawo okugenda kifuuka solid ne bwe kaba kazambi ono kasita amazzi gabula ebbanga payipe eyo obukyafu bufuuka solid ne bufuukira ddala ejjinja era nga balina bwe ga payipe tulina gitema tugijjemu nga tebakyasobola nagizibukula kumbe nga ate bukyafu bwe bukoze eki bwe bwakwatiramu akati n'ensigo bwetyo bweri kasita obukyafu bugenda nga buyitirira bujja nikatuula mukalo nga tebwafulumye kyola nti buli lwonywa n'ofuuyisa okufuuyisa kyabulamu nnyo bwe kiyitirira nitulogatuga nti ogenze mu sukaali naye nga okufuuyisa kyabulamu nnyo buli lwogenda ofuuyisa ofulumya obuki
obucaafu mubeeramu engeri y'obuyinja, mubeeramu engeri y'obusenyi obugenda bufuluma nga bula nti gobaoyoza essefuli ogenda okiraba oti nga wansi wali era bw'ogikwatamu ng'owulyayo buki. Ati na bino byetunywa bibeeramu ati buli lwotafuuyisa bulungi bugenda bukompayitinga omwo bubeera omwo mu nsigo kati ne bukwata ne bufuuka solidi ne bufuuka ng'akayinja. Kati akayinja ako bakola era bagambe nti bagenda kuwa eddagala okufuuyisa ennyo, era okufuuyisa ennyo okwo kugende nga kugenda kekikendeeza ku busonda bwako, omusulo gukakubakuba nga boolaba nti bw'okwata ttafaali ne bwe liba ggumu litya n'olissa mu mazzi ne galiyitako ne sipiidi, kitegeeza kubanga waliwo akamogokako. Ati bwe bugenda nga bugenda bumogoka endi ogenda okulaba nga kali konna kakoze eki, bwe kakogga ne kayita muki mu urethra omuntu n'akafuluma. Era bwe kagaana bakola ekimu ku biri, either balina akayondo kaabwe abasawo abo bakakuba baluti naye kiri risika ennyo, bayinza okukakuba ensigo n'eyabika. Balina akayondo kaabwe bakakozesa abasawo bakakuba akayinja ako nikabikira muli, bwe kabikira muli nikafuluma naye kiri risika ennyo, bayinza okukakuba nekatafuluma. Ate bwe bakakuba nikabika kalina okuleeta obubwa saidi ne saidi, infection nezikola ki nezijja. Point taken. Kati kyebakola bwe balaba nga okukakuba kugenda kuleeta obuzibu baluti tebagikozesa nga bakusala nga bakajjamu buki bujja. Era bayita eno tebayita wano nga bagenda mu nsigo, bayita eno okwe bawolatanya mu mbiri nankani ne bayita eno, tebayita wano kubanga wano kiri easy ogituukako thani ye wano waliwo organism nyingi, bumba byonna biri wano, ono agituukira kini mabega oba ogenda kutankuula bingi. Kakati balina kuyita wano okumpi ne bakakola ki ne bamulongoosa ne bakajjayo obujjaaka ki akayinja ako. So munywe nnyo obutakola ki, yes munywe nnyo amazzi ate temubwaga kunywa amazzi muve ku bino basooda oba ki, nywa amazzi toga nti kubanga bwonywa kyayi ekikopo kimu oba weetaaga obukopo bina okufuula kyayi oyo amazzi. Gwe bwonywa kyayi ng'otaddemu majaani oba weetaaga ebikopo ebirala bina eby'amazzi okufuula oli kyayi amaki amazzi. No agala kuwera kaketo bwe kiri mu biology. No you never know, toyinza kumanya akubuuza bacteria waki kisobola okubeera nga kivuddeawo, kisobola okubanga between ne mu kidney gwavuddeyo dda n'obufunira wano wakati nga gugenda mu urethra, kisinzira ko nankani weevudde, siteeka nti eve mu kidney. Naye nze kyembadde ndiko nti kasita akayinja ako bakakuba wali wekabadde katudde wafunawo enki engeri yo akabwa infection, ate nga nzibu yakujjanjabwa. Antibiotics ezisinga zijja kasita antibiotics zonna ezikwataganye ku kintu ekiriko omusulo zikaluubirirwa nnyo okujjanjaba. Kyova olaba nti omusulo bwe gulwalira mu kawago, akawago ako tebakawa infection eddagala lyaki antibiotics ne kawona. Yes, kubanga omusulo gulimu acid attaki antibiotics nziba nga tezigenda kukola gwazo ntegereke acid na alburoneic. Mwagala tafsiri mubyannemu okusomesa etafsiri era sibasomesa nko tafsiri mbintu bye saagala kusomesa etafsiri simutegeera hata nti sikyagala kumusomesa tafsiri muzibu. Oyinza okusomesa bis ngutandika kusoma sura bis nomale omwaka no tafsiri taguka
naddala ku bano bayingine walusimbi ababulawo nangaokulya njagala olemu okulya ente era ku nkomerero ngegeka Imamu Bukhari yasaba Katonda obutava mu nsi ye mu mwaka gwa 256 Muhammad ibn Ismail gumanyinga Bukhari bamubonyabonya nnyo, yagenda n'asomesa n'ayatiikirira n'abeera mumanyifu mu Nisaburi okusinga pulezidenti we Nisaburi. Pulezidenti wa Nisaburi n'amugoba. Musovieti za Soviet Union. Imamu Bukhari n'agenda Samarkanda. Samarkanda mu Irani. N'asomesa n'ayatiikirira okusinga abapulezidenti owe Nisaburi n'owa Samarkanda. Ne bakkiriziganya nti tumugobe. Naye nga tebalina kye bagamba nti alina musango era talina musango, wabula yamanyibwa abantu ne bamwagala nnyo okusinga bapulezidenti baabwe bwe bali agati bapulezidenti, nga nabo baba balina kye baagala mu bantu. Bajja wa Bukhari n'agenda mu kitundu mu Kharantak. Bw'atuuka mu Kharantak geographically siri mulungi mu geography, siri mulungi mu geography. N'agenda ewaliyo abooluganda n'abeerayo nga lumu nga Ramadhaani ewedde ku Idil Fitiri, bonna abafuzi ne bekkaanya bamugobe agenda awangalire watali mu nsi. N'akwata Ibrahim mutabani wa Ma'agal n'atambula naye, n'ambuuza olagwa nti adono eri bamugobye kikyoko sina kyenkoze nabo tubamugee nti olina omusango, wabula n'aga nti abantu bange sigenda kubeera waka owaabwe babaseeko obuki obulabe, naye nga tebalinawo baga nti tugende tumusibe yakoze kino. Naye okumanya Mungu wa buyinza, Bukhari n'afuluma n'atuula ku nsolo eyiye. Bukhari was rich man, yali seeka mugagga nnyo, yatambulanga kilomita ezisukka 1,000 ng'agenda kunoonya hadisi ng'esente alina. Yatuuka ku ddaala nga money comes. Era gy'olaba abo tebasomesa nnyo nga bato, basooka kukola nsimbi. Mwe ekizibu kyammwe omwana ava mu senior 6 theology n'atandikirawo obwa imaamu ye sheekh nga tannaba nakola siringi 10, ne bamuwa abakazi ne bamuwa amazike nga bamulaga nti okyali zike, genda mu zuba kulabe. Omwana oyo n'alemerwa n'okukola ki? N'okukola. Talina budde bukola, ate talina na budde busoma. Mara bamutute olwaleero agenze kunika ku Sande ali kunika, ku Lwokubiri bayingira nyumba, ku Lwokusatu waliwo ava e Makka, waliwo shukuru, ku Lwokuna waliwo buruda, ku Lwokutaano waliyo semina, ku Lwomukaaga waliyo mawuledi. Ewiiki namba gimazeeko ali ku mikolo. Omwana oyo anaakola ddi? Ate akula mulimu ki? Akola mulimu ki? Muba wa sente meka? Sente meka ze bamusasula? Gyagenda bamuwa omukazi ne bamuwa sente ate zitamala kuwoowa. Walaga nga alina abakazi 4, nvuuka mutalina abakazi 4, talina sente, kati ng'atandika okubasaba esente ate nga muyomba. Tebaseeka basaba, kati bakole ki? Baseeka musooke mutuule mukole. When money comes, musomese.
nze siraba bawazaka ndawa balya zaka njagala ngambe nti omuntu kasita atuuka okulya zaka zebenjogerako mumba wa zaka agaye nti omuntu kasita atuuka okuwa zaka aba agagawadde nze mugaye nti bano benjogerako tibawaki zaka balya zaka ate okulya zaka tekuliiko kutuuka simanyi nze ali straight yakati back to the point Buhari yagenda okutunula ng'ali ku nsolo ye buli kyonnaku ekirinaga Ibrahim bunani wa magala tulagewo buli wamu batugobyewo n'agamba nti gwe osobola okusigalawo osobola okubeera owantu obuzibu buli kuki kunze mpaamu eddakiika ntono nnyo wano wenjagala okusigala Buhari n'atambula namuga wano wenjagala n'atuula ne yeebakaawo mu ddakiika 2 koolwo lwennyini Ibrahim mutani wa maagala agenda omukwatako nga Buhari afudde yes saba katonda wo ndikati ndagewo nve mu nsi yange ndagewa naye baga to the point ekiri fane wallahi katonda alina obuyinza buli muntu yenna n'aliwa amanyi Buhari siwa kiri naye wallahi ekiri fane abo bonna abafuzi abamugobako bonna teri gwe tumanyiiko manya teri gwe bayatula linnya lye teri amanyiddwa linnya lye tibagogera ate tibamanyiddwa kulaga nti logi yo yagenda wala olaba boogera Imam Shafi olowooza nti ali wali mu kisenyi wali tozanyisa irimu kati mbireeta nti irimu edduka nedda irimu mugikwate irimu tebeera nabaabo irimu ebeera mu bintu bifo bibiri irimu kakati ate nkuli nti ngambye eki nti kiseeka kiri haramu okulinya ennyonyi kidala kimwe ekyo waliwo n'ekyenkya waliwo n'ekyokulwokusatu wiiki weggwera okadega butamu ebyo byolipo gwekamala okusoma ati agamba kumande ali wano ogwokubiri ali wano ezo zonna buli kidaala kyabeeramu kiriko ki siba buyo bwali mu bwedda nejjuma yennyini evaamu essente eziwerera ddala ramadaani ejja tarawe walimu apakinga egaali mwajjidde ekanzu gyayambadde ukitegeera namwena abatudde mu kidaala kati omubuli atajja eyo gyemuli
Tali. Mukube takbira amisa komyewo. Allahu akbar. Allah. Seka miso bodda be boogera sigenda kubiddamu jangu gobo biddamu. Seka miso bye boogera obiwulira oba nze mbiwulira nzeka. Aina emikolo gyowulira gyakika nti buli seeka buli mugagga amuyita avaawo ne baasa okitegeera kati gwe bagamba simanyi gyowangaalira Mpangalira mukono tomanyiyo ati obeera tomanyi wange obeera nnyo mu faamu eyo mu bibira abeera mu bibira n'ente ze alowooza obulamu bukyali obwo obulamu bwakyuka abeera mu kalitunsi navayo nagenda mu nte nagenda oziwalawa mu nsujju nalowooza nti baseeka ebiri eno birala nnyo byakyuka byewalekayo byakyuka nga nange nfuuse nte sigenda kuddamu kigambo neki sekamisi bwoba kuba kuddamu jangu obaddemu nze sigenda kwogera era wedda mpuliriza nze bimanyi byetwogera gwe tobimanyi yabitegeera ali kuguno omulembe nze ndiwa obitegeera waliwo ekituka ekiseera ebintu ebimu ebikuyitako okyategeera bigenda mu maaso kati nga gwe old version oluvannyuma nga bayitirako edubaali kati mumongo oba olinamu oli omuwalimu ow'ekkanzu eriko ekituli simanya eya japan ogimanyi gye bayitanga eya japan omuwalimu ajja wano ng'akawowo kaawunya tewali akawunya wano goli kushigwe tewali bigenda mu maaso sekamisi kyangu onyambeko yangu onyambeko nze nsirise abantu basatu kasaba kulembera tiri abasobola Walusimbi Shafiiki webegattako seeka waffe Mukiibi eyo squad tetugiddamu eba ezitowa nsebo nkusaba obayigeko buyizi kati seeka somesa kusiiba kuwamma bino bireke kakati ate bino bijja kulunyiza abaerera omutwe gwe somesa kusiiba tugere mu maaso kakati ate nze nakusomesa ntya nga siri muwalimu ati goli awo basaasira olowooza mbali mbuli obulamu bw'olowooza bebeera mu ebyo nsigala n'ensigo zange Rashidi omuddamu
webuuza tezikwatagane n'okusiiba nina kyenjiza olwaleero buli lunaku njiga naye mukyenjiza olwaleero bwe mbatunuulira bwe nti mbeewuunya. Waliwo ebintu bisatu. One, olwaleero inginiya Walusimbi wasoma obwa inginiya n'oyiga kukola generator n'olabanga kedo yafuna okumulima n'ogenda n'olimisa abantu kedo n'omala n'olaba nti okukola factory ya kedo kyate kyekikola ki kwegamba omulime okole neki factory. Naye kineewuunyisa tonnalangirira ovadde eyo ogenda osoma obuwalimu obwo bw'ogamba obufuna ennyo. Okoyo okutawaana ne bifactory buli lunaku babeera bweru. Gwe woosondera ezigenda ku nnyonyi. nga balimi banno tobalaba kwegamba wazze naani gwe nga sinze nakuleesa okyali wali mu Ssekkadde banyonyola nizo okuba irimu tebagitegeera baana yanoga naye bwe bayanoga kulabira ku kwegamba oyagala kunsemba nzireyo nsomo bwase walwawo izokuwulire walina kufuna abalimbe tulina bato bavubuka bato abaseka bisa azukukasa yebakasa musanvu azukuka 10 bana bawali mu bafa azukuka sawa nasala subu inaddamu kwa nasala buha nagolol ekanzi bagigolodde bulungi njeru bulungi nnyo etemagana nakuteeka perfume najja mu kibuga kati goli mufaamu kyankwanzi olowooza munategeera mukozi omulimu gw'amaanyi okukyamya abawalimu. Twekubuulira bigenda mu maaso abawalimu bakoze si bwe buli ngenda kuddayo mbusome ebibumbu abadde okusigala awo kuba teryali kati lwotugaye oli mu ddwalula bw'otuuka ku ddwalula n'olekaya bwebeera awo mu bajja kukwegera kwaga nze gwe mwagala sirinnya nnyonyi nze bannange sijja kusaayo kyange gwe mwogerako Sekamisi waali nze ndi ku old version mazihibu ga Shafi makadde gendiko ate mmwe muli ku maki omanyi Imam Shafi mazihibu ge amakadde yali alaba nti omukadde tajjaako wuzu omukazi omukadde ofuna nti omukazi omukadde takola ki tamalaako wuzu n'agenda mu Masri tumuyita Egypt
nasanga akavubuka nga kakiisinga namukadde nga kamufiirako kiisi kagimujano kasaba naga nkyusiza amazehebu nkyusiza amaki amazehebu gange n'omukadde ndaba kati ajjako eki kubanga buli ekigo wali wakironda yakyusa amazehebu okusinziira kyeyalaba kati oba nange nkyuse enzireyo mu ssomero naye wali munabusobola saba Allah abanukule era abawe ebirungi enkomerero ya byonna ekigendererwa bulamu bulungi kati okyuse kubanga ekyo kyenayogera naga baseeka baffe obulamu bwe bali mu ssaawa eno batambula bulungi. Allahumma amin. Exactly. Mungu atuyambe. Mungu akole ki? Atuyambe. Ebyo byembagaliza bulijjo. Kati baseka wabalaba nti okubeera mu bulamu obulungi kiwooma baleme okunvuma nti nvumirira obwavu. Olaba mu kibi yakyuka. Era senga yaliwo nga Imamu Sarahana ayogera nayaga nti oluvannyuma lw'eddiini tewali kintu kyonna okujjako obugagga. Oluvannyuma okubeera n'eddiini nti olina eddiini yo yiino ekyengera ekiddako bugagga. Naye naga sibula mu bulamu obutali bugagga tebweyagaza. Kati bwe mutandise ono Sarahani rahmatullahi alayhi. Kati no olaba kyagamba ono tebali mu bulamu obulungi. Sente weziri duli yagambanga nti mbulira abaavu bawangaale batya kati yamaze okulamula nti bali bubi hadisi yo basangula kakati baganda bange kambaleke muteese Allah wanaatuwadde obulamu tusinkane nga mumaze okumbuulira muteese na obudde buwedde